soka okubala musamwe namwe abakulira ghetto youth nti olwalira akalulu bakabba kati naye biri wano tulabye abantu abamu bekutte n'abopositioni baleeta wano abantu be bali mu register be bawandiika be balagira ono electoral commission kati ekintu ekiri wano tekiri fair. Nsaba mwenna muveeyo ate tekiri wano wokka register ziri mu Kampala zonna akalubwe bati we bakabba abantu baleeta abantu betutamanyi mu kitundu bali mu kuwandiika abantu abamu ba police chief kuko abo balina interest balowooza nti interest zaabwe zigenda kuyamba wonna naye ojja kusanga nga register ejjuddemu abantu si ba mu kitundu balyoke bakube President Museveni akalulu ba MP baffe paka okutuuka kweru si wano mwabatwala ghetto mundi tugamba mutya bakama baffe ekintu kino muveeyo mukiyingiremu mangu mutunuulire ne muba security bonna okuviira ddala wansi okutuuka waggulu abeetooloolirako ebyo ebintu eyo embeera gye tulimu si nnungi. Nze Kayigo Moses Kikulwe batugamba mbu president yagamba BNP bamubba akalulululi akalulu bakabba batya nakakati akalulu bakabba leero wano mu kujja okukyusa enkalala wano mu kujja okulaba enkalala okuwandiika abantu abakyusa akalulu bwe bakabba era president nti kali akalulu baba bakabbye dda nitusanga omuntu omu ng'alonze emirundi 10 alonze emirundi 2 kati wano waffe we tuli Emmengo tuyina abantu betulabye nga batandise okwegatta n'abopositioni ate bwe bali mu kuleeta abantu kati bannange ffe tetulina maanyi tukole tutya waliwo abenalemu abamu betulabye nga enkalala tebali mu nkalala ate nekitukuttemu wano nti abantu ba NRM abasinga mu nkalala tebaliimu tubale tusaba kino kitereezebwe naye ng'ate abopositioni be bali muki ate be bawayo amanya mu Electoral Commission tigabeera nnuto era be basinga kati mwagala tukole ki tuli mu gavumenti oba ffe tuli ku opposition